John Adams Ssentongo aludde nga yeefuula ow'amagye olwo ne yeenyigira mu mivuyo gy'okubba ettaka. Oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo, amagye ono gaamukutte era yasangiddwa mu bitundu by'e Kasangati. Twamusanga ali mu uniform yaffe ya UPDF, ayambadde ranks owa pips ezeddala Lieutenant Colonel. Ntumukwata ne tusaachinga ennyumba yonna, we twafuna ebintu bingi mbirabyeko, ranks kuva ku Major General ne zeekano Lieutenant Colonel ezayalinga ayambadde eza Major na Captain. Kati okusooka abantu bali balowooza Captain, okusooka balowooza obyali nga kyali Captain some times back nga yambala rank ya Captain, kati obaze nga bapromotinga abantu mu magye nawe nga agenda mu maaso ayiriinisa. Ayogera ekibinja ky'amagye ekisooka, Major Charles Kabona atubulidde engeri Ssentongo gy'abadde akozesaamu ennyota ez'enjawulo ku bitibwa bya bannamagye olwo n'abuzaabuza abantu n'okubatiisatiisa ng'okusinga abadde yeenyigira nnyo mu bubbi bw'ettaka. Abadde ng'agenda nnyo okulaba nga wa obukuumi oba protection mba grand grabbers. Ebyamataka bamutwala mu byalo eyo ayambadde uniform n'agamba nze Lieutenant Colonel mu magye n'atiisatiisa abantu. Ono era abadde amanyi n'okugenda ku poliisi ez'enjawulo n'alagira abasirikale okubaako abasibe be bata. Agezaako okuyamba abazibi b'emisango, abantu abakoze emisango bali ku poliisi, we n'ajjanga omukulu mu magye ng'agamba poliisi ng'akiira police post n'abagamba nze ku bano abantu mbaleke bagende. Mu kwogerako naye twagadde okumanya oba nga yali abaddeko mu magye oba ekitongole kyonna eky'ebyokwerinda ne yeegaana, kyokka n'ategeeza nga bwe waliwo amuwa ebyambalo bino mu magye. Nsikyambuya nga baziguza bakola batyo waliwo yabikuwa ye yabikuwa ali mu magye. Amagye era gakutte Hannington Sekandi gwe gasanze ne Ssentongo, kyokka ono agamba nti akolera ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ki ISO. Nnyo okolagana nenga olaba nti office n'osanga officer naawe nga junior officer ogwegomba okuba nti mukwano gwo naye nali simanyi nti si musirikale. Litwero private second Hannington. Where are you attached? Internal Security Organization. Weja. Nakasero. Tujja kunoonyereza tugende ne mubakama abo mu department se ayinza kubanga yaddukayo yadizaatinga naye nga abadde nga yeenyigira mu bikolwa emenya amateeka. Waliwo abantu abalala Kabona abagamba nti Ssentongo abadde akolagana nabo abadduse era nga kati bali ku muyiggo gwa kubazuula. Tukugambye abalala babiri badduse tukyabanoonya naye tujja kubafuna. Kabona agamba nti abantu nga Ssentongo be batata n'ekifaananyi ky'eggye ly'eggwanga. Bambala uniform zaffe ne bazibba bagenda kuzibisa mu makubo, naye abantu ne balowooza amagye gasiiwuse empisa gagenda kuba. Ffe UPDF tuli magye ga mpisa, tuli magye g'abantu, kati abantu abakyamu be bano ba Ssentongo. Abakwate mu kaseera kano bakuumibwa mu nkambi y'amagye y'e Kakiri ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso ng'essaawa yonna baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka.